YouTube esasula etya kankuyigirize waawo oyinza okuba ogiruddeko nga tumanyi YouTube erina kye tuyita obulango ekyo kye bayita YPP YouTube Partnership Program YPP ekola bweti ekuwa opportunity ezifuna pattern kati nkulaga gwa wali sente kipayita monetization through partnership kiri kyetutandikirako nemba naawe ng'osobola okumpisiza ku vidiyo zo gwe yakoledda sente ekyo eyo partnership gyerina mu kukola sente naye bannayuganda tugitya kizibu kyakuwaayo kyano ye eri muntu mulala bwagibba wakanaaba nga tugabana revenue asobola okuyita ku channel eno najja naagwa ku iyo ngo kampani gyokola nayo olwo tugeze okukola ne mukwano nga muri in partnership through YouTube nekuwa omulimu era mu mapatana nga mweri ku YouTube oba uploading atolaba akagambo patana ne oba ne collaboration kalala patana weekali kokozesa YouTube studio ya simu kokozesa YouTube studio ya computer weekali patana nga YouTube channel zisobola okukola wamu pataninga ebintu ebitwande bikoza awo bwe tuvaawo mpuliriza nnyo YouTube ekuwa ssente okuyita mu bulango bwe kye tuyita skip ads mid road small right end start buki egaba ssente ng'eyita mu bulango YouTube egaba ssente ng'eyita mu Premiere. What do you mean by Premiere? Premiere, someone can asobola obutaagala bulango ku YouTube videos ze nasasula Premiere YouTube. Oh, kino kyenda wa YouTube Premium. Yes. Sasula sente olekera okulaba bulango ne download zirinnye. YouTube esasula sente through membership. Ba members bano otegedde member aso video gye batulaba eriko members only otegedde YouTube esasula sente okuyita mu kutunda. What do you mean? Kibayita e-commerce. Kutunda ki? Osobola okukola edduuka ly'amasaati keeko awo tuba tugezemu kati amasaati agombanga jjawa kakati kakabuuza abantu bakabuuza nnyo tubaniriza nnyo ku DJ Bowazi episode eno empya tuyisaamu olunaku olwaleero tukyaliwo nnyo wetuli ddala kakati naye kino kyemalina okugamba mwenna aba YouTuber abali Uganda n'abatali Uganda kuba kyemmanyi Abanigeria bebasinga okugaba tiipu uliriza nnyo awantu wano go alina channel ekula neyakula YouTube ennaku z'omwezi lumu January 2027 yes yalonchinze ekintu ekipya kitya tekyaliyo muntu kuddamu kutuukiriza bukwakulizo bwa YouTube kufuna sente nga toyina wakyawazi kanaana. Kati kirungi kibi si kyangu kyakukuza kanaana okamanya akana segeza nti bwobanga YouTube oli mupya nekuba kadde nzija YouTube mu mateeka gayo agafulumye mu 2027 mu January mulimu erikosa eyakoledda YouTube neryo erikosa yagala otandika okukola ki okukola YouTube gwe YouTube omupya lwana nnyo otuukirize target y'abasajja abo okubeera monetized ng'obudde tebunnayita wakyawazi kanaana zikwetaagisa okulabwa abantu 10,000 because twabadde this time twabadde na 4,000 batayimuzize by 2 naye wabula ekirala ekyasigaddewo twasigadde ku 1,000 lwa subscription okumonetizing yes 1,000 lwasigaddewo ne kati wakyawazi alinnye gwe akozesa YouTube shorts okubeera monetized beetaaga millions 9 milioni 9 lwezibadde milioni 10 kubanga short zirabibwa abantu bangi kati kyova bo bazitadde waggulu wabula monetization yesigaddewo nti okutandikira kuva subscription
bitano. Bitano, yes. Ku bitano bakuwa subscription zino bakuwa gundi zino wamanga. Mfunye subscribers bitano. Monetization zino wamanga. Bakuwa obulabo stickers. About YouTube. Ba commentinga stickers, you get money. Bakuwa shop. N'otunda ebintu byo. Ukozesa YouTube. Ninzi shop ngate najja. Kwehiri tofanga yo. Sinagifaako. Bakuwa membership. Ku bitano. N'ofuna ba members abasobola kuwayo akasente buli mwezi. Kubanga okyasobola okubeera ne views enyingi nga subscription ekyaganya okukola ki okuwera. Kubanga osobola okuba ne 500 subscribers nenga videos zirina 10k views. Webali Kisoboka nga subscriber. Kitegeeza YouTube esobola okureachinga wakyawa nga tena reachinga subscription. Kituufu. Oboyina okufuna sente. Views zisinga nnyo zitera nnyo okusinga kati gy'olinako egenda mu kakadde tolina kakadde kasa ne views nyingi kweziri. Kakati ekirala gwe wenna eno video tugikoze mu Luganda bakitegeere bulungi kubanga abalala boogera Luzungu gwe n'obuzaabuzibwa. Gwe wenna YouTube eyakoledda channel ngera eri monetized sawa yonna esobola okubeera demonetized nga tolina kanaana. Lwana nnyo olwekinga obeere mu kanaana n'okodda waki bokka wansi wa kanaana kwekali kawera kubanga nalabye 11 ati olaba eriyo kandi eriko 11 ate size eziri wonna za video etya kati wonna babala video zonna wachawe zo bazibala for almost 90 days naye buli luvannyuma lwa 28 days zikyuka era buli luvannyuma lwa lunaku kweyongera n'okukka. Kitegeeza bana abasajja batwagala tukole buli lunaku. Olina okuba consistent ku bintu by'ogenda okukola si kuwa bantu kantu kodde ebbali okole ki kola leero n'enkyokole olina okuba nga oyiwayo waaka. YouTuber abadde atudde ebbali nga sente zo ziyingira buli lunaku watokola wakola dda video zo zezireeta sente zo ezedda oli mu katyabaga. Kubanga ekintu ekyo nkiraba nnyo ku YouTube bw'obanga obadde okola nga sente nnyingi ko ng'obadde oyiwayo buli lunaku video bw'olekera oyiwayo ne sente zeesalira ddala abadde afuna olunaana oba olwenda oba 12,000 oba 12,000 abadde afuna 2,000 ogenda olaba ng'ossa oli mu 1000 n'okukana odda mu 5 n'ekuwa n'ebibiri. YouTube esasula etya kankuyigirizeewaawo oyinza okuba ogiruddeko nga tomanyi. YouTube erina kye tuyita obulango ekyo kye bayita YPP YouTube partnership program YPP ekola bweti eku opportunity ezifuna pattern kati nkulaga gwa wali sente kipayita monetization through partnership. Kiri kye tutandikirako nemba naawe ng'osobola okumpisiza ku video zo gwe yakoledda sente nezijja partnership gyerina mu kukola sente naye bannayuganda tugitya kizibu kyakuwaayo kyano ye eri muntu mulala bwagibba wakanaaba nga tugabana revenue asobola okuyita ku channel eno najja naagwa ku yiyo nga kampani gyokola nayo olwo tugeze okukola ne mukwano nga muli in partnership through YouTube nekuwa omulimu era mu patana nga mweri ku YouTube oba uploading nga tolaba akagambo patana ne oba ne collaboration kalala patana weekali kokozesa YouTube studio ya simu kokozesa YouTube studio ya computer weekali patana nga YouTube channel zisobola okukola wamu pataninga ebintu byotwandi bikoza awo bwe tuvaawo mpuliriza nnyo YouTube ekuwa ssente okuyita mu bulango bwe kye tuyita skip ads
mid road small right end start buki egaba sente ngeyita mu bulango. YouTube egaba sente ngeyita mu Premiere. What do you mean by Premiere? Premiere, someone can asobola obutagala bulango ku YouTube videos ze. Nasasula Premiere YouTube. Oh, kino kyenda wa YouTube Premium. Yes. Sasula sente olegera okulaba obulango. Ne download zirinnye. YouTube esasula sente through membership. Ba members bano. Otegedde. Member aso video gye batulaba eriko members only. Otegedde. YouTube esasula sente okuyita mu kutunda. What do you mean? Kibayita e-commerce. Kutunda ki? Osobola okukola edduuka ly'amasaati keeko. Awo tuba tugezemu kati amasaati agombanga jjawa. Kakati kakabuuza abantu bakabuuza nnyo. Omuntu alina e-commerce. Katugambe nina amasaati gange. Either okozesa Shopify. Nga biri online. O Shopify. Eri worldwide. Kweri ku YouTube egikozesa. Yes. Waliwo n'endala era anti bazita programs za gondi online sales za e-commerce. Ate Amazon teriko oba Amazon ezo teziriko. Tezipata ninga na YouTube. Tezapata nalinga. Kakati zirimo omutima omubi ngagga tezaya kumanya. Kati YouTube omuntu bwagula saati wano. Nyenji shipping anenjimu. Te shipping ibwa. Chuvula bafe wante tukozesa electronic money. Si wa amaanyi nnyo wano tukyalemedde ku ATM. Kyekyo na mobile money na e-banking. Buli wolaba ibaba bategeza electronic. You don't need to cash out. You just wire. You wire transfer. Kati Shopify kyekola ekwata esati yo gyebaguze. Yo jukira boba okolagana nayo kubaka akasente kayo kusente zosabye abantu bakuwe. Esati yange ya mitwalo 5. Webale. Kati yebe amaze okujja ku Shopify, ebiriza YouTube, esatu za government. YouTube tekwatako. Ekuwa kubanga watu oli mu YPP. Yeri kodi eva bulayo kujja wa YouTube teri yako kwezo. Ezo teziri yako. Ne government eri yako. Government eri la Kongo jjayo mu banka. Government omululu gwaki. Mitwalo 4 ku $10 n'okwambuka bwamanyi. YouTube ekuwa $10 nibakujja ku account ofuna 8. N'olira ngo Forbes. Era buluma ogeno labo receives emitwalo 3. Ekuwa $2,000 wayina ofuna 1,800. N'olumwe nako. Ng'ebibiri babikubi. Kati tusomesa abantu mateeka gana agazi. Yeah. Bw'omala okugula saati eyo ku YouTube ng'ogiguze ku Shopify. Shopify ekwata coupon. Ne reserving for a customer. Kubanga customer oyo abeera ne YouTube account yebayita Gmail aba ne Google account. Kati reserving information yani your customer no. Your customer. Era Shopify ina akagambo shipping. Tulifena. Kati nze bwemba nina fine. Nkutegedde bulungi. Nze nine saati. Nkuba kati lwenjogera kati nagambye natandise okukola liquid soap. Kati saati zosobola zitundira. Nzija nina liquid soap, nina hand wash, nina shampoo. Natandise obikora bagenda bayita Mirana. Yebire nyali afulumye dda. Mirana liquid soap, Mirana hand wash, Mirana shampoo. Ogana nakola sabuni wekitole. Webiri no wekitole ngenda bikola byonna mbirina natandise dda. Mixologist yatandise dda okumikisinga. Thank you sir. Yeah, kyatandise kati mbuuza. Mbitadde ku shop kugondi wano ku shop. YouTube shop wano ukabeerawo ka shop. Nze nkimanyi okyagala okwogera. Mbitaddewo. Oyagala bitundira. Ngenda biguzaani. Akati. Kati owe mu America agamba taate njo njagala kuwagirako mpeereza ku shampoo oyo. Kati gwe okutuuka okubanga osobola oteekako bye weekolera. Kitegeeza olina supply. In all countries. Oh yes. Olina post office. Ngutegedde bulungi. In all countries. So si munju uyo. Nzija kunnyonnyola. Logistics. Awo zitambula. Wofunira mu ngoma z'okubeera n'ebyo post office.
oyine Canada oyine London na America na China Japan Australia era olaga ensi ezitunda ebintu byo mwebiri katolo ojjamu e-commerce program still ngampita mu Shopify awo Shopify soka nojivaako nenzira mu logistics Uganda one abo baveeko kati awo wa e-commerce websites weziri zosobola okuliyetinga n'opataninga nazo kati n'olyoka okwata partnership gye wakoze n'eyo e-commerce website omaze ojjuguza byogenda okukola efunira wa ofunira wa tife tugenda tambuza taaga yaffe ku byotunda tusigale tetwagala kukola ki kumanya tugenda kuwa location tugenda kuwa bino tugenda kuwa bino naye ku byotunda kubaako ki taaga yaffe ne parking taaga zaffe ffe tutambuza kitegeeza ogenda bw'omala okolagana ne e-commerce website oba company gy'olabye yonna kwezi Amazon zonna e-commerce zonna e-commerce kati Shopify kyekola okwata linki evudde eri n'ogikwata n'ojja ogiwa Shopify n'omugamba byentunda nno tenze bivaawa biri wano biva mu ono Amazon tugeze gwokoze naye biva mu Amazon Amazon byentunda bizze paka wano ku Shopify kati Shopify ekugamba nti oyagala bitundira wa tinina YouTube ne Facebook product akubadde tokamanyi tine Facebook ekola sente ngeyita mu Facebook product Facebook ekyaganya okumonetizing ekolera ddala kyoyogedde kifu ekola nnyo naye ekola mu ki lwaki yange toli monetized eri wangamba eri olimba tiri olaba tukyalina ku VPN kungeri YouTube gundi okyekola views zefuna oyinza okungamba supposingemu engeri gundi ogyekolamu Facebook ekyo kyogedde kifu saza mu linnya lya Yesu amen kakati YouTube bwemala okukulagawa bwegenda okulaga okukola sente kati ojjo ngambe nti tufuna sente ate ziriwa nawe tekisoboka ngiyo nkadde yiyo eri bagikuba ngambe nkadde obukadde biyingi nkadde Facebook ngenda bankadde update bichiteri you don't update genda ku dashboard tukubuja tukola sente kikafuwe ekyo kisazizaamu naawe ate nga nteka video buli lunaku nze sente nziko sente nawe leka ate kitange ne mukazi wenyo bobo gwe the last 7 days nakola zino views kyegamba this is 27 kati 28 days kati okebererawo 7 days is gwe nsonyiwa asoke mve mu kimuguli fazaki wow ate zingandi mulala mwenyife tuli baba kati kikolo otya amanyabo kati kikolo obirutya nga tofunanga sente tatenjo mamenjo wano zino $2 22 hawo badeki twega ntekayo buli lunaku kati singa nkuba ate kati olaba bakuma monetizing tugende wano kugundi ku monetize sereko ankulage wano nudi nenawe netta mwetaga mutuwe ku bintu byammwe tuga ndeka nkulage approximately ate zisikyalina byenteekayo kiki ekiganye kwesireko eno content lwaki eri ku watch list nderikuwaitingyeyo kirabye ndi ku waiting list okirabye aki
ate sikyagadde ogamba YouTube eno sigiwezezaako kitegeera era nze kwenenunulira eyo yeyinoleeta sente eyo sokukola booti mwekumira nnyo ewala kale nze idea y'okugaggawulira olaba Snapchat yeekola idea y'okugaggawala gye n'okugagga bukyakoze eki ogenda mu Facebook teekako gundi teekako Facebook ki teekako studio business suit era business suit teekako eno kweri kuno nagiteekako maama ne password ngimanyi ate password eddayo n'ekimeeri anti aha yino mweri tolina Instagram gikuliyetingirewo business kyekyo nkiraba taako Instagram kweri mwenna abatulaba Facebook ekola sente naye mukwano gwange taata Angel nzirabye nakajja ate kati tulabye nandikulaze okuva edda 2025 mu January si byajjo ozalwa kinze nnemerako kiki ekyo ati kyekyo akati soko amanya gano soko ogazzeko soko ogifuule gundi Theta focus tukwanaganye ebintu ki soko nagambye ava Bulaaya obeera otya nga olina Facebook page nga oli original content creator nga toli monetize n'abamu my bro yes ticking egamba already the name has been already taken ninge yaguloshe gundi nno tati byebyo tata ino ate liko n'abantu 100 kati ludda wa login ino already little good ewa usachinze login Theta Focus Uganda ikizizi tinkuba already login ense kutende Theta Focus ntobukanga eyo username Uganda akati awo akayimba akawuliyako kano kebaita akanyambereke kano kaka olwalero omwana nakozesa ngedda erina okubanga yeeyo kale nswadde nnyo mu maaso go nze Facebook ate zombi ate zombi forget password kyekyo alaawo genda awo teekamu username eyo genaawo mazemu nyamanyi
no active bonus bagamba ne bonus wano bampako ku bonus wa 10 egenzeewo eno ate etya eno egenzeewo eri muno layini enyambe buyambi eri muno layini tekawo password ate zonna akaunti waziteekako namba egugundi emu enamba emu kirabika nze lwakuba kati sikyalina waaka next sikyalina waaka naye nze mpalapalanyiza bwaka wa kyogamba nkwata ebiwaaka ebikadde mbiteeke kuno byonna sibyonyumya naawe tugera kukukola sente onyumya reels zikola stories zikola obufaananyi bikola omanye abakulembeze tunetaaga kwogera ogirawo sijja kukiddamu eki kati obwo bugira ki nange simanyi kibwagalako pe kuuna wali kuuna basubscribe baabo 7,200 mbalaba babo kuuna awo tokoona yeeyo vayeeyo kirira kakati bokkirira okuwona wano okuwona awo ng'ojja wansi nga siraba branded content kati zino ze tool ezikola ssente tujja wano tugamba twagala switch type ebeera business ebeera ki content eno creator type yes cross posting adi Facebook kana akantu nkamanyi nnyo agwe ebintu ebimanyi kwata ekikwatagana ne wano awo nkulaba akati olabye ze baleese ati siinaako n'emu gye njagala twagala eriwa theatre focus nonti njagala ya theatre focus eri anti ati jukati ate sekitegeera jukati theatre focus eri ku account nga page kakkana page account ya erimanya ki eriko theatre focus account ki account iyo yennyini anti eri ku account nsereko teka password kweli eyaki